Mani, she gave birth, I've been following her and stuff like that. Yes, I know her. Okay. Anyway, Brenda Miles, congratulations. Webale kuma mwana, webale kubana lubuto n'olukuza omwata kuzika sawa zino oli mukuyosa wafuse mama blessing, mama blessings. Webale kuzaala, webale kulabirira mwana, webale kuyonsa, webale kubeerawo, webale kufumbirwa, webale kulabirira musajja, webale kulabirira mwana, oli w'amaanyi nnyo. Anyway, tugende. Newakubadde obudde buzibye, kamera yange ogiganye. Nange gine mpaka. Obudde buzibye. Why? Nekirala nga sinagenda wala. Omuwala Brenda Miles omumanyi? Simanyi. Tomumanyi? Tokamika Brenda Miles? Yes, I've seen her on media, but I don't know her. Anti chenga tukawulirangako? Mumanyi, she gave birth, I've been following her and stuff like that. Yes, I know her. Okay. Kasito omumanyi. Empaka z'olina nnyingi mukole nange omutwe mukalu mugumu tukole. Ogambye obusajja bw'otya wano? Buba bwambadde butya? Tosobola olumu bugira mu leya, olumu bugira mu full black. Kale okimanyi nti mpisa omu mwonna. Waliwo omuwala eyangambira nga Rosette, Brenda yazadde biki ojja kujja onjala kwayo ka interview. Yangamba wali eri naye akola mirimu egyo gya neeko. Naye ngenzewo mwonna mpiseemu ssaawa zino okimanyi nti abaana bali batandika okujja ku bikubo okuva ku ssaawa nga 11 n'essaawa teziri emu tekuliko omwana n'ogu bandika ssaawa nga 5 ssaawa nga 5 ez'okumakya omusana tegubeera mungi guba mungi ne bana kyakkola badde abasajja babayiririra ne banyuka ssaawa nga mmeka. I don't know because I'm not. You're always here, so you know. Maybe it depends the time. Obuda ke kugambye. Abasajja ngenzi ndimo kuyisayisaamu. Bata kwambala makanzu we. Anyway, twatandise edda. Banegenda polices. Genda sikakole video yange. Mpa maike yange. Nkugambye ki? Pama iki yange. Nedda tojijjayo. Just mpaka maike. Mpaka nuka maike. Obalaba. Mbere eri wano ya bunkenke. Obalaba tembadde nkugamba. Niyo yali mukutiisa butiisa. Babadde bali ku press mbadde mbalaba ate ali mu. Obadde obalaba. Babadde kuyo gaya badde ku kipiki. Sawa zino byaye kuyita. Nobategera nti bebbo. Kati lwaki todduse beebo Nongamba ate kuddamu. Atogenda kuddamu nze ngenda kikuba lwange. Bali abambadde white. White ne t-shirts basirikale. Kati basinga kuwagala ki? Bo bayola buyozi ne batwala owoleze eyo. Omachi obalaba nga abaana kati bagize tebakyaliko kuno ku Banias. Akaseera kali wajjanga ku Banias kuno kano ka fountain nga abaana bagiddeko bati beetolodde batudde. Kali sokoleke bambadde leeya mumanya mutya nti basirikale nga bali mu leeya. Mubamanyi, so experience mugirina. Naye ng'otidde nnyo. Kisebo. Todduse oli mugumu. Kati mukolya mu bunkenke okutwaliza ewamu. Obulamu bwonna butambulira mu bunkenke. Bw'obutambulira mu bunkenke kuba n'obeera ng'ovuga mmotoka. Ogivugisa n'oba ng'oli mu mmotoka oba ovugisa bunkenke. Kale ovuga naye ng'okimanyi anything can happen. N'obeera otambula mu kkubo ekubigere. Otambula naye ng'okimanyi anything can happen. Ebeera nga accident. Abaana ba mobile money abasinga baddayo Uganda. Abamu baddayo. Kubanga babeerangawo nga bangi. Kati akafu kasigala mu beeru si bwe kiri. Bo tebatya poliisi. Bo tebabakwata. Bakola baddugavu bokka.
Anyway, kankola video yange mbadde mukwano gwange mbadde nze kumpamuka interview waneeno nakunyumizaamu ko omukeke bwe bayitamu. Omanyi wano twali tulinawo abaana ba mobile money baali bangi. Musiraamu yaddawa. Ali Kampala but tebamuka on vacation. Yagenda vacation, yagenda bibye, kuwummulamu. Niwo nowabeerawo abaana babeeranga bangi. Situation ain't stable. You have to look for other things. Wano kunoonyegera endala y'okukola mu ssente. Anyway, video quality yange tegenda kubeera nnungi naye amalowoozi kansubira tegajja kubeera clear. Ndi wano ku Binias. Kaseera kali tujjanga ku Binias naye nga buli gwolaba aliwo abeera muddugavu. Abaana banoonyanga emirimu babeeranga wano bakasibanga wano. Wabeerangawo ne ba agents babeeranga bangi ne bajja wano eno ne banoonya abaagala emirimu mwabeeramu ba agents abatuufu ne ba agents abafere. N'essaawa zino eno it's okay muganda wange. Embeera ngitegeera. Webala akada akano kompadde tunaddamu. Naye nga ku kya business jala kunoonyaako lwakuba kakomye oziziremu ofune ennamba yo. Nja kunoonyaako. Mu kaseera kali twajjanga wano eno wabeerangawo abaana babeeranga bangi. Era nga wano ku Binias abantu abasingangawo okubeerangawo babeeranga baddugavu. Naye saawa ne banatabuza ku kamera yange n'olaba abantu abaliwo batono. Ate nga abasingawo obungi beeru abaddugavu nsobola okutambuliza kamera n'otalaba n'omu. Olengerako omu atudde eri ate nga naye ali ku bunkenge. So abasajja bakwatira ddala naye nga basinga kukwata baddugavu. Nsonga ki? Olw'ensonga nti ffe tususizza emize emikyamu. Video gye naakate yaseeka Mpombo yayogedde egimu ku mize Abannayuganda gye bettanira wano eno era nga abasajja baagigwamu. Kati banyiivu ffe bw'osanga mu njaga yeffe ababbi ba visa like yeffe abafakinga visas bw'osimanya freelance simanya partnership nodira omuntu nga yakola visa ye n'omutuuzaako omuntu omulala nga temanyi na kumanya yeffe abantu ababbako bannaffe ssente butugenda bafunira emirimu nga tweyise ba agency yeffe abenyigira mu bikolwa by'okutunda omwenge wano tekikirizibwa mu bed space tukola obuyembe yeffe abantu abatunda enjaga ffe abantu abaddugavu sijjaga Abannayuganda ffekka wabula abaddugavu bakyasize okutunda enjaga ba Nigeria kyova olaba nga baba bakwata buli muddugavu kubanga tebamanyi nti ono mu Nigeria oba muki ife abaddugavu kale enzirugavu ffe be bafeffetta lwaki lwa mpisa zaffe era Seeka Mpombo yagambye tanenya abasajja tetujja kwevuma abasajja olw'ensonga nti twaddira empisa zaffe embi nga bwe twazikolanga ewaffe e Uganda ne tuzireeta ne wano. Kati ntambuddemu kuwa eri engulu muno mwonna mbiseemu edda oba emabegako nga abasajja tebalina kutandika kukwata nnyo nga n'emize teginneeyongera nnyo waneeno eri abaddugavu mu UAE. Wajjanga wano saa kuno kududdeko abaddugavu batudde waliwo abaddugavu wano mu business wali bakola ki waliwo mobile money n'essaawa zino wakalu. Nga bw'ogenda ku streets wonna w'oyita wabeerawo abaana bano aba streets ababeera ku nguudo. Mpiseeko eri yonna mabega eyo wabeerangayo ne mikono gya Brenda Miles wabula waliwo omwana gwensanze mbadde nzija naŋŋamba kuba mubuuziza ati olagawa ogenda ku kikubo kuba nali mumanyi ali mukwano gwa Brenda Miles. Naŋŋamba nti ennaku zino tetukyagenda ku bikubo ssaawa zino nambuli obudde bagendako ku bikubo ng'ate bagenda beegendereza na bwegendereza ebyo gye bagenda ku bikubo. Kati omwana ngamba tunyumyanyumyamukaawo n'agamba embeera naye agikooye Rosette Penny embeera ngikooye nemugana naye temulaba Brenda Miles taba good example kuba ti kati ye akivaamu nga ye n'akoowa n'agamba kangende nkole ki kangende nfumbirwe nzale essaawa zino yazadde. Anyway Brenda Miles congratulations webale kukuuma mwana webale kuba na lubuto n'olukuza omwana takuzika essaawa zino oli mu kuyoosa wafuuse mama blessings webale kuzaala webale kulabirira mwana webale kuyonsa webale kubeerawo webale kufumbirwa webale kulabirira musajja webale kulabirira mwana oli w'amaanyi nnyo era nasazeeko abaana mikwano gyo. Omwana omu yaŋŋambye naŋŋamba Rosette
naffe twandiyagadde okugenda ewaka naffe tusetolinga singa tuba tufunye omusajja tusigobera ofunye omusajja ng'ategeera ng'ali willing okuyamba okukubeererawo naye abaana bakyesibye mu mbeera zino kubanga n'abasajja betufuna badisappointinga n'ofuna omusajja n'akulimalima nti akwagala bw'amala okukozesa n'atema aba akufudde malaaya n'ofuna omulala n'akulimalima nti akwagala bw'amala okukozesa n'atema naye abeera akufudde ki malaaya so mu bufunze bannyinaffe mutufula bamalaaya kubanga bw'ojja n'onjagala n'onsuulawo n'omwana najja najagala n'asuulawo batufudde ki bamalaaya so kati agenda ne yeewaayo nze omwana yapadde emboozi agenda ne yeewaayo ye n'agamba nti kati kangende nkoleddala obwamalaaya kubanga bwe nsalawo okwagala olina nimbalimba nti anjagala wetubeera naye naye wamala okuba nange mu kikolwa ate bwamala nga ndampinga era n'omwana naye kyakola nga naye andampinga kati awo agenze naye etongoza n'obeera nga omanyi nti ono ngenda kwebaka naye ampe ssente amala agende n'omulala ampe ssente aba akola ki akitongoza aba asinga so abaana bakitongoza naye omwana yagambye ye ali willing singa aba afuna omwana omusajja alinga wa Brenda Miles omusajja ali willing okubanga amulabirira ali willing okubanga amubeererawo bazaale omwana waabwe so Brenda Miles mikwano gyo ngiyiseeyiseemu naye tebali kalimo saawa zino embeera kati yatabuka musibye ebyaluli naye bakukulisiza omwana webale kuzaala webale kwewaayo webale kufuuka maama webale kukuza lubuto webale kulabirira musajja webale kukkiriza okutwaliza ewamu naye ng'embeera yeeyo bizinesi nayo tekyakola bulungi nnyo bizinesi y'amagulu tekyakola bulungi nnyo ennaku zino kubanga babakwata nnyo newano kubayiniyasa abaana beeyiyayi abayiri babona bakwata nnyo nfunyewo wano mukwano gwange abaera ne mukupa interview naye nga ali ku bunkenke wamaze nadduka kubanga abasirikale bade bayitaayitamu buli lunaku bayitaayitamu tomanya saa mekazi bagenda kujja nga bayitaayitamu nga bayoola buli muddugavu abeeru balekawo nga batudde naye ne bayoola abaddugavu nsonga ki kubanga yeffe abeegulira erinnya ery'okubanga twolesa empisa embi n'emize emibi gye tujja ewaffe ebutaka ne tugireeta ku bugwira noza muzikirize malirize kubanga nange wendi wano ndi ku bunkenke bwe magamaganga bwe mundaba munnange oba oli awo singa nange bukola ki bunsalako nga bunjoola anyway however tuli okuba nga tubaweereza mu bulungi ne mu bubi mu bunkenke ne mu bukakkamu kubanga mba mulina okumanya embeera egenda mu maaso abaana abaddengeyo mu zi bed space nga mulowooza okujja kuwano ku bayiniyasi mumalirewuka obudde bwammwe obusajja bukwata enkya n'eggulo era abaana bangi bazizzayo Uganda era wosinkana abana businesses abakola businesses muno mu UAE nga businesses ezo ziwagirwa baddugavu buli omu waali akaaba kubanga abantu bakola ki babatikka munzikirize basiibule kubanga nange weni ndi ku bunkenke temufaayo ku video yange quality manyimbi kubanga obudde badde buzibye naye kasama nobozi gawulikika yes mubeere bulungi right anti akazigo akakabi ak'omulembe gwe nawe n'omuvubuka ali eyo nga wetaaga akazigo akashananya olususulu otambule mukubo bagambe ono omwana waawa akazigo kali kamu kokka omukazi ali eyo oli mu kiyumba oliwa akazigo kali kamu kokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga weekwatako n'okyusa olususulo ne lufaananga olwa baby omuto ne lunyirira tekeerusa tekayeta biti bina binamakula byonna byonna boolinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobola basanga ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778 osobola bafuna obo byataaze bakola deliveries zakabi bona obosinze baba kikutuusaako nanga akange kaakano kangende nkakozeseeko. As manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga kalango kano tukuba ka ssente naye si bwe kiri olwaleero we are here to support a sister, we are here to support another media personality ayina kye yeekoleddewo. She's trying to inspire abaana abo buwala abali eyo that you can try to do something in the society. Nyondo Glim kye kizigo kye yakoze kizigo kirungi nnyo ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese so gwe wena ali eyo. If you're looking out for something ekyokwesiiga ekizigo ekirungi Nyondo kozi kyesitamanyi oba alina akabasajja oba akabakazi naye oba oli mukazi oba oli musajja ndooza ffenna katukolako kangende ngezesa akange. Nyondo Media ebale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Glim ke kaloshoni akamaanyi kano kolaba. Thank you.